Ndali ku muzinga tukoma ndi mu uniform ndoloseeyo mbagaze bino binta misijja bibeeramu banzizaayo bamala bankwata banzizaayo afanda ngamba mumanyi abadde atoloka naye okumumalamu teri kuddamu kutoloka asooka ngamba basooka bamukuba emboko 50 5 Ninga pande munsonyi sijaddamu kutoloka nagane atano tulina okukuba emboko 50 bita byakusaaga mukwano gwoli afande yali mukwano gwange afande angabagenda kukuba emboko 50 nengamba banange emboko 50 ngaye ayita abasirikale wali afande Matayo twali ku top eyo ayita abasirikale nanga mukwate bana ne bantuulako n'ababiri ne bantuulako tugenda kuba kabina kokka 50 era bazinkuba 5 nesituka bajja abasirikale babiri omulala nayimirira n'omulala nayimirira eno bajja n'emboko oba bazisala ku ki ziri awo bajja n'emboko zirika tezikutuka nezikola ki onakuba nono nakuba mpaka hata no gaggwayo banga tukuta nenga nyina nagasituka ne wala weni mpola nengena nembera mukasisira nendoboza bingi nenga abanai kati bito barasajja barasa nokunzita kwakyo banze setanze ka nesoka nensumulula kaguluneti nenga kwati bankubidde ki nenga sumulula nenga tibino bya kisiru kandekere luluwo nditoloka batweta batukunganyize bombo bagenda okola wafunda batwala embalala era batwala embala musajja watu nali sisomanga konna kuma mpiwu wano wenayingirira amaje ganasoma mpiwu wano Katubere embalala batute kusoma emundu bazitujjeko buli kimu kyonna bakitujjeko Kajogo bali bwafujjo nnyo bukanyizaako kagala kutta Kadogo mwalimu Bukadogo bulala bamutemako omukono bwakutemako okugulu bwokanyiza kagala kutemako okugulu nawe ofaanane ngakko era Bukadogo bukazolete nga bwafujjo nnyo bwomunyiza ayagala obeere mulema nga ye bali bafujjo ngera tufuba nnyo obugwege naye nga butemu nnyo buli okanyiza kagala kakuggyeko omukono ko tekakulinamu bwarafiki ayagala afuza naye ogutemeko ofaanane nga ye Bannayuganda abatuwuliriza amannya n'eddoboozi nze Kizira Haruna ku kyalo kobe Kigeba mpita Kizira Haruna naye nga ngenda okuyingira mu magye neetuuma Sebyala Haruna ng'ekyantumisa Sebyala Haruna nali mwana muto kati ng'abawaka tebayagala nyingire mu magye nengenda ngayo mu nsiko kubanga waffe waliyo kampu nyingi ku kyalo kyewaffe kwalingako kampu z'aba fedemu ezo esasookera mu NRA nasookera mu fedemu nga tugendayo nga ndi mwana muto abafedemu bajja waka bakwana bannyinaze nga tubeera ba mikwano bwe tutyo kakati nenekyusa amanya ne bampita Sebyala Haruna kwekukyusa amanya amanya ogakyusa ogenze oyingidde nyingidde mu fedemu njagala tutandike ombuulire oyingira otya fedemu kyekikuleetera okuyingira fedemu oyingira olina emyaka emeka wali mu kibiina ki ani asooka okuba kamanda nayingirira fedemu nalina emyaka 11 wanali mupi wano sasooka kuyingirayo ddala nti mbeere musirikale wanasooka nengendayo bwe natuukangayo nga baga ate ng'oli muto nnyo tojja kukola ki ate nga nawaka embeera teyali nnungi kubanga taata wange yali afudde yafa accident yali akolera ku Gayaza Road n'afiira mu accident mu biseera ebyo waliwo obumotoka bumatatu yali kati obuyekera butandikira ddala mu Nakakololo mu Kiremeezi omwo tudduka ne muzeeyi tuve Nakakololo kiriwa Nakakololo kiri mu Wakiso district
kirimu Wakiso district Gombola y'Ebusukuma. Tudduka tujje wa muganda we bamuyita Haji Mpima yakyaliwo. Tujje wa muganda we taata waffe anoonya ekyokukola tuli bwana buto. Mama anoba addayo waabwe. Yali Munyankole anoba addayo waabwe atuleka ne muzeeyi agamba mbeera eno sijja gisobola. Tujja awo mu Mpereerwe tubeera mu Mpereerwe awo ku mukaaga na mmere zooni awo tubeera ne muzeeyi anoonya ekyokukola. Era olutalo lunyinyitidde abantu badduseeyo mu Nakakololo mu Nalusugomu abantu badduseemu bonna omusigadde naye nga tusooba ne tugenda ne tukola ki ne tujjayengayo emmere ku kagaali mu nnimiro. Kakati mu biseera ebyo waliwo abayeekera abasirikale babayitanga ba Kalidi. Waliwo omusajja bali mu mita Kalidi naye ate nga tubalaba ate boogera n'abatitookero olutwa. Oluusi abatitookero olutwa bajja nga n'abobote kati abobote nga bavuddewo abasirikale abobote bali bavuddewo nga waliwo batitookero olutwa n'abooyo gundi Kalidi nga bali mu kiteezaawo. Naye nga tubayitamu ne tugenda ne tweyongerayo Nakakololo ne tunona muwogo nga Nakakololo kyafuuka kisiko kyonna naye nga mumanyi nti wagundi we wano ne wagundi we wano. Ne tubeeraawo kati abasirikale bajja tulina banyinaze abaana bwa taata muto Haji Mpima we Mpereerwe bajja babeera bakwano baffe naffe nga bwe tuddayo tugenda tusiiba nabo mu kampu eyo kaffe tuli bwana buto tusiiba nabo mu kampu tumanya ne tukomawo ne tubeera ate n'abobote manya n'abalutwa nabo nga bajja awaka ne bakwana banyinaze ate n'abayekera bajja bakwana banyinaze. Naye ate ekyasinga okunyingiza amagye ng'ate bano abasirikale ba FEDEM bali bwana buto naye nga bujja babuwa ekitiibwa kalina emmundu yaako kajja kambadde bulungi. Ebiseera ebyo waliwo empale bali bazita Michael Jackson n'essaati za zalo nga bambala jaketi za black byenga ne jaketi zalinga za black ng'omuntu azala ezo ne Michael Jackson ezineegombesa nnyo ate twali bwana buto nga tusobola giggula. N'ebiseera ebyo nga tewali naakuwa mulimu mwana nga kati ebiseera binaku zino omwana ye waggula awaka asobola okugenda ku kyalo n'akima amazzi n'akola biki. Naye ebiseera ebyo nga bwe waggula awaka tosobola nakusula wa neighbor era akukwata ekiro n'akuzaayo wammwe wavuddeyo otya naye ng'obeera omwana wa kyalo era ng'omusajja akusanga omusajja omukulu naga nsukumirako eggaali eno ompisa ekkasozi n'ogaana ogisukuma addayo n'akulopa awaka ne bakkuba embooko bw'aba yetakwekubidde n'ate ng'ate naye yalina obusobozi ng'asobola okukuba ate nga tosobola namulopa waka neeka ne bakwongera nti ono yampiseeko nga tambuuzizza. Kale ebiseera ebyo bye twakuliramu byali bizibu nnyo. Kati ntuuka tubeera awo awaka wa muzeeyi tubeera mu mbeera eyo bwe tutyombe ebiseera ebyo nga bizibu nnyo nga kati muzeeyi wange atuuka afa. Muzeeyi wange bw'atuuka afa Bulayimu Ssenkubuge ne tumuziika e Kasangati batuleete wa muzeeyi oyo Haji Mpima Empereerwe. Muzeeyi bw'afa Haji Mpima agamba abaana bano baana ba mukulu wange bali njagala mbeere nabo nja bakuza babeere bulungi. Tutuuke wa muzeeyi Haji Mpima tubeere awo twali abaana babagabana ng'era emikola y'edda bwe yali singa ate yakakati bweri. Abaana enkola y'edda omukulu wo bwe yafanga mwe mwabagabananga nti nja kusigazaako babiri nja kusigazaako basatu nja kusigazaako bana. Ati Haji Mpima yagamba mumpeeko abaana bameka? Abaana basatu abalenzi babiri n'omuwala omu. Ati Haji Mpima atugamba mwabalenzi temugenda kukola ki temugenda kusoma kamperereko omuwala ono. Kati Haji Mpima tubeera awaka mwabagere temugenda kusoma nekimbeerawo nekinnumiriza nnyo wa muzeeyi oyo. Muzeeyi akyaliwo tubeere wa muzeeyi tetusoma. Muzeeyi yalina ente nnyingi n'agamba abalenzi mulundenga ente ezo ne tubeeranga eyo
gatulunda nteze waka fetulunda ente fetukima amazzi nemwe wagulako naye waggulanga nenzije wasenge kasangati mkyalo we bale bamita hajati Amina nemugane nesenga embeera gye tulimu nga mbi taata yaganye tusome ate taata sente ayina nagamba nedda nja muyita nga tewaliwo simu ng'atuma ebiseera tewaliwo na simu ng'atuma kizira yadduse nga Haji Mpima ajja bwe yajjanga yalina akagaali ng'ajja bwe yajjanga nga mmanyi nti ogiwunye ng'ajja n'akagaali asibyeko oluga tutuuka yajjanga azze kunnona eyo kibooko ey'oluga ono mwana bwe yatuuka nga senga asooka amuyitiramu nga ntunuulira nga mambiwulidde ngambona omwana ono yatolosa waka tayagala kukola mirimu nemugaba bannange emirimu nga ngikola buli kimu kyonna nkikola nangamba nedda mwana ono talina kyayogera ate abantu bedda abakulu nga tomuddamu ngemboko oba omuvumye ngasenga byagambye si bituufu tolina kyonyoga sooka ogalamire ngasooka kuwamu emboko nga 12 ez'oluga ate tokwatayo nayinawo myaka ndoozi gyalinga 89 12 ngazikukuba kati nga mala nga agamba tuddeyo awaka nga tutambula nga tudda awaka twatukanga wakati yalina akasitowa ke ngasooka atakusibirako mu kasitowa nga yalina kukomera ali awaka ngasooka kusibirako mu kasitowa ke ng'obeera omwo ng'akola emirimu gye mala okukola emirimu gye nogenda nompawabira wamwanyinaze kyokka amanyi nti wano muli bulungi ng'akugjayo tolidde tokoze eki ngasooka ate akwongeramu era emboko 12 bwe yamala ng'agamba nti naye omaze genda okima amazzi g'ente genda osaawo ebisagazi by'ente taata waffe yalina emmotoka 2 yalina emmotoka 2 yali musajja mugagga era ne kakati mbukyali musajja mugagga nnyo soko olinde nga tonagenda mu maaso ogwo mwaka kigwoyogerako yali 85 kubanga mzee yagenda mu nsiko 81 kati mzee yali 85 kubanga taata waffe afa 84 mzee Museveni ogenda mu nsiko yetwogera ku 81 naye ngamba mzee webiseera ebyo wenabeerera tokyaddi nnyo wa muzeeyi wange yali 85 awo kati kuba muzeeyi waffe yafa 84 kati bwafa 84 batugabana nze bantwale wa Haji wa muzeeyi Haji Mpima empereerwe gye nakulira mbeera eyo tumbeere wa muzeeyi wange oyo Haji Mpima tubeerayo Haji Mpima yagamba tumwe abaana abali nsigenda baweerera ngenda kuweererako abaana bawala tubeerawo agamba gwe omulenzi ogenda kulundanga nte zange n'okuzitemeranga ebisagazi n'okuzirabira obubbi bwali bungi mu biseera ebyo nga abayeekera babba nnyo olina nozikuuma ate ebiseera ebyo byansobera nga abasirikale ba fedemu ebo nga bajja nnyawo mu mpereerwe munammere bajjanga ne bagamba leero tubbye tukomeza wano kati enkya ate wano wetutandikira tukoma ate wali ngera ate babbira mu layini oba security teyaliwo samanyi ngate gavumenti yaliwo neŋŋamba nekinnumiriza nnyo neŋŋamba neba nange ndiyingirako mu magye nga bwe nagendangayo ate nga bangoba nga banga molikaana kato gye natusumbuwa nekinnumanga ne bajja nga bali bulungi naate nga bajja ne batubba aba gavumenti nabate nabo nga bajja batubba kegamba ne binsobera nga tewali bukuumi nga tewali kiki abayeekera nga bajja ekiro ne batubba aba gavumenti ate nabo emisala nga batubba kati ebiseera ebyo ne binsobera emisala
ekyasinga ddala okunnuma muzeeyi bwakutulugunya nnyo muzeeyi bwantulugunya ennyo ekyasingira ddala okunnuma naddala ekyasinga ddala okunyingiza mu magye abasajja abaatubonyaabonya ngaabo ngagamba leero wano tukomye enkya tutandikira wali ng'era kye baagambye nga bwe batandikira nga bayongerayo bakoma wali nga wenna awo emperere wali ngawo ebinnyo baba abisimangawo ki so gundi simanyi pasita kanje yagulawo yapakingawo n'ebimotoka bye naye emmanga eyo walingayo kati we bagambanga nti enkya tutandikirawo nga tugenda nga tusula mu binya eyo mu binya byali awo empererwawo waliwo ebinya eyo emmanga eyo nga tetusula mu mayumba tusulayo ensiri ne zituluma tetuli basirikale tetubeereyo ku makya ne tukomawo ku makya bwe twakomangawo ne tubeerako awo kati mukola nnyo na mirimu giri awo nga ntwale nga tusula n'ente za muzeeyi tugenda tusuzeeyo mukundi nga nsemera ebisagazi zasulanga mu galagi oluusi nyina okugyeramu netubeeraawo nembeera mu mbeera eyo kyaŋŋana neŋŋamba banaye ki ekimbonyaabonya kati abayekera emisana nga tubeera nabo nga bajja omwo tunyumya nabo bakwana banyinaze oyo taata wange yalina abawala abakulu awaka baali nga abamu baava mu bufumbo bali awo bakwanibwa abasirikale bobote bakwanibwa abasirikale babayekera katubeera nabo awaka awo tubeera mu mbeera eyo kati nensalawo neŋŋamba bano kamba ate bwe naddukanga neŋŋenda nga nnoonya nga bannoonya kubanga nali nkufuze nga mukozi wawaka nga ne boogendako ew'omuntu mugaba bannange eri mu mbeera gye ndi mukambereko ewuwo taso ebiseera ebyo nga tewali mwana kugenda kukulira mu famire endala nga bino tyoba onoofuna akalimu tyoba onoojjanga mu kibuga kakati ebiseera ebyo mama wange yali akola mukyala Haji Mpima yali akola mu wino nga ojjayo nga nveeyo nga nva empererwe lwenjagadde okuwummulako nga mpula emirimu awaka gintamye nga mbaga leero ndi mulwadde emulago yali yabwereere Haji Mpima yalina takisi ng'ekola Kampala Gayaza Kampala Gayaza takisi yo gikola ki ejja kutwala ojjagenda ogikuume kusawa nga ku makya nga naye nga saalinga mulwadde wabula nga ndojinga mirimu gyawaka giri zijja nga kati ngera ntambulira mu nnaku nga nzija emulago nga ndi mulwadde naye nga nzija nga nzija kati bwe natuukanga emulago nga nambula bizimbe eyagambye ndi mulwadde kati nga nambula bizimbe kwetoolola mulago yazimbibwa etya nentambula omwo nensiiba omwo kati nga saawa 12 nyina okugenda ate mu owino musawulyako mama mukyala Haji Mpima yali afumba mmere musawulyako tunyuke naye tuddeeyo naye nga saabadde mulwadde emirimu gyande mingi waka nga njagala njike nkole ki ng'olwo tolina kuddayo kona ddagala eddagala nga teyalimbuuzanga bwe naddangayo teyambuuzanga nti eddagala liruwa era watukanga wali twayambukiranga awo awali kyaki yakakanda awo walingawo n'oluzzi wali twasalirangawo mu nga timwalimu bizimbe byamaanyi nga tusalira netudda emulago n'ogenda ku mulago omukadde awo waliwo kigeeti n'oyingira n'ogenda mu mupya waliwo bikalinakalina omwo nga zimera omwo nentambula lumunatambula ddala nga nekizimbe kikomawa naye ntambula nagenda okugukayo waggulu kusangayo ebintu biwuuma nenga banaye nfudde nenziruka emisinde nenkomawo wansi nga mpula ebimasini ziri eyo waggulu ziwuuma zikola sibiwulirangako nenkomawo nembeera mu mbeera nenga waka mbeera yali mbi nnyo ndi mwana muto sina wakudda bwengendako ewasenga senga nga ndopawo ewa Haji Mpima nga nkomawo emperero ng'embooko zembeerako kyavaamu neŋŋamba bayekera nembeesibako nembaga bannaye mumanyi 86 awo nga Museveni nga waliwo zibeera nga muganda wange byagamba pisitoka ezaaliwo bano abayekera bateesa naki n'abalutwa pisitoka ezo ezaaliwo abayekera basembera abakalidi bali mu kiteezi awo nga temulimu bantu ne bali abafedde mu basembera ne bajja beeri basembera kati bwe basembera beesibako mbagamba nze waka wannaye bantamye era nawaka bwe banannoonya mbagamba nti ki weesibako bafedde mbeesibako olwo
kale nosobola bakozesa mawo ka training kali katono tebyali byamaanyi nga tubeera nabo ngeri gye nali mwana muto just mbeera mwe mu kampu gwena bakutuma kino kubaweereza bwe batyo nga mbeera nabo mu kampu olwo oli awo mu kiseera twali mu Kiteezi Kitago bwomwo kampu bwali bungi nakakololo bwe butyo okwetolola Nalusuga Majiji omwo bwe butyo kampu bwali mu Kabanyolo omwo mu nda z'abazadde bwe bityo nga tukola ki nga tubeera omwo mwaka kyogo gwoyogerako olwo 86 Museveni tanaba kuwamba agenda okuwambira ddala nga ndi mubayeekera naye nga siba Museveni nali muba Fedemu Museveni bwe yawamba olwo nzija okujoininga ki NRA bwe bamala ne banzikiriza kuga nalina empisa kati kyebalinga nali mwana muto naye nga kati olw'obulumi nga bwe nkomawo awaka mbooko ne ngamba nga nekyo nalisobola kusitula nga neekaka nenkola ki nekisitula ne baga musajja ajja kumalako naye nga saasobola kweganga olw'obulumi nga neekaka bwekasi olw'obulumi gye nvudde nga sisobola kuddayo waka bagenda kunkuba ngamba kambeere dda kati nawaka wali kumpi kubanga okuva wali okujja waka nga kumpi naye saasobola nga kudda waka bagambe nti waye ndi eno nga bajja kunnoonya so olwo Fedemu nga mulwanyisa government bali balwanyisa government y'obote nga munsiko eriyo Fedemu eriyo NRA eriyo Fedemu eriyo NRA naye nga bonna baagala kukola ki kuwamba obote kati gundi wayingirawo lutwa bateeseganya bamala okuteeseganya saabifolowinga nga nnyonze ngeri nali muto saabitegeera bulungi nga tubeerawo twabeerawo mu gundi Museveni amala okuwamba nzija njoininga NRM njoyinga NRA natandikira mu 11th Battalion. 11th Battalion eyo yali Kololo bwetuuka Kololo kamba abantu ba Fedemu temubadde trained bulungi temubadde bajasi balungi batendeke banzizaamu batuddusa enze training nagikolera kusinga muno mu kibuga batuddusa tugendako mu lubiri twetolola tuddayo Kololo tudda mu lubiri tugenda twetolola tuddayo Kololo ebiseera ebyo olutalo lwa gundi lwe lujjira olwala kwena kati nga sinaba kugenda kutuuka mu gundi 11th Battalion ebiseera ebyo yali patrollinga Kampala eno nenga tupatrollinga tugendako n'awaka nentuukayo bwenti nga tuli ku squad zalinga 99 nga tuli mu 11th Battalion nga tupatrollinga Kampala eno machi ndyewa kati ngolwo uniform ojambadde uniform mazolo njambadde naye nga ate sinafuna no namba ya maje ntuufu namba ya maje nifuna luvanyuma naye ate omusala nga nfuna bagira nga bampayo kasente nga bampayo ng'omusala nfuna naye nga namba sinafuna bulungi enamba yali RA 12 64 24 yali amajije bampa 12 64 24 Sergeant Sebyala Haruna. Kakati awo tupatrollinga Kampala. Kampala mwa patrollinga nga muki. Kampala yalimu ababbi bangi twasanga mu abasajja bali basigaddemu. Abasajja bobote bali basigadde balutwa basigalamu nga babbe emmotoka z'abantu babbe ebintu by'abantu adda ubbi bwedda bali nga babbe ebintu oli asobola okujja mu nyumba ng'enabbe buli kimu kyonna mifaliso TV tebulinga obubbi bwa kakati kubanga obubbi bwa kakati babba ssente ababbi bedda nga babba bintu bya mu nyumba ababba bu TV ajja n'asikamu ka TV naye abedda nga babba bintu bya waka oba byonna nga beerawo kati nga tubeere Kololaawo nalinga joininga 11th Battalion. Kati bwe njoyingira 11th Battalion yali Brigadier Sefali yali agikulira ye commanding officer waayo
kati mbeera mu 11 tubeera mu 11 omwo nali musikoyi yali ekubirizibwa omusajja so yafa bambi erinnya ndyerabiddemu yali gundi koyi kamanda waffe kale ebiseera ebyo tupatrolinga Kampala naye nga olanze kyali era kinyumu ngukwata ku mundu sinamanya na kyenwanirira kyali kinyumu nze okuyingira amagye sayingira nti oba nwanirire gavumenti nga nebya gavumenti sibimanyi sayingira nti oba nyina kyenwanirira wabula nalina obulumi awaka sina gyembeera just kwalinga kwewogoma kufunawo embeera naye nga sayina nti nalinja timanyi tulina kyetulwanyisa apaana kubanga nzijukirako olunaku lumu nga kati tutandika okupatrolinga Kampala teyali mu motoka nyingi mwalimu obumotoka obumatatu ne gundi ne kamunyezo zali sanso okujja ez'emigaati bali bayita kigaati ne obumotoka obulalo yali kigaati ne buminibasi ne bugundi bumatatu batekanga mu bufoomu wali bukola mu Kampala ne bus twalina UTC ne Peoples ne people zasokawo UTC ne baleta oluvanyuma Peoples company yaleta basi zaliko Peoples nga nyingi nnyo tukola ki tubeera mu Kampala muno tupatrolinga nga ababbi babbiranga mu motoka bali busane nga budduka ne naffe ezaffe nga zidduka kati bamala bakyusa tugira tubeera mu patrol nga tuwole nga bamagye gebbekololo be bakola patrol mu Kampala muno kati amagye amalala ne gatukola ki ne batukyawa ne bakyawa 11th battalion ne bagikyayira ddala kubanga berevers nga tutukirizaamu bamagye balala kubanga ebiseera ebyo nga muganda wange byagambye bwobabeeranga nga woyina okubeera mpaka tebagamba nti ate tebagabanga kibali tebagendangako ewammwe ebiseera ebyo tebakkirizanga wamagye kugendanga waabwe kati ngero okukwata owamagye omulala nga yeyiga atali wa 11 nga mu Kampala mu tebakkiriza era bajjanga mu lwansonga baze ku gundi ku Republic House okunona ababiki okunona sente okunona abiki bwe batyo nga bajja mu lwansonga nga bwe mbeera mu kibinja kyammwe nga kifo kyammwe kulaba mulala kujjawo nga zibu bagenda kuziika bakola ki tubeera mu 11 mu gundi muno so ebibinja ebirala ne bitukyawa kati Lakwena atukajja Lakwena bwe yajja kati nga baga 11 seno bali negazali sibitegera ngaga Lakwena yatuka nga asalinkiriza zene busaidize busoga bagamba 11 naye gende kokola ki wanga 11 bwe bawamba tebavaamu mu Kampala balwamu nnyo bagamba naye kati 11 kati Museveni bwe bawamba we pap 11 netuuka mu Kampala yalwamu nnyo yalwiramu ddala emyaka nga giwera jawera ngeri wano tezeeyo kulaba ku lutalo muli bannakivuga bafuse bannakivuga era kati nga n'omusirikale yali wano mu Kampala nga gwe bakulaba nti gwovudde eggulu ennyambala yo entunulayo kagamba akutunanga gwe obanga ekiti akunanga mwade muli mugundi kati nga n'uniform zaffe z'abana ababeera mu kibuga ndala zawufu z'abali baziyita twayambalanga uniform baziyita masala nezeri nga bo bambala madowadowa abali eri ku lutalo kati ne tubeera wano Lakwena bwe yajja nga aba 11 babakola ki bagamba kabagende balabe kuki ku lutalo tusangayo nze kwolole bagamba mugende bagende basooke bagende ku lutalo lwa Lakwena kwolwo nze saagenderawo nali ku byange kati nze nalinga oba nga ninga nga talina mujasi mbeera omwona etambuliranga mukamu okyomowa nakawa nobeera nga ninga nga talina mujasi kati waliwo gundi yaliko gundi waffe yafa bambi yanjagalanga nnyo nga ndi escort we nanga naye nedda tugenda naye gwe sigala ng'okuuma ki baka abasirikale mu balance twasigala mu ndowooza abasirikale nga mukaaga
mu balakisi ye Kololo awo na Kololo tenazimbibwa nga panya zonna tuzimanye osalingiza ogwa wali tusigala mu kuuma abasirikale kati abali asirikale basangayo batalalize basanga eri simanya ba kitundu ekyo bakitaani kiri side ze Busoga eyo gundi yasookera ddala nga lakwene kyali eno bikajjo eno Kalitunsi ddala asirikale nga bajja nga bagamba ki sajja berevene sibano babadde nnyo mu Kampala nga batukyunya musooke mubaleke nga baba line nga bagamba musooke muyingire wano aberevene muyingirire wano bwe muti kati bali nga bagweri ne bano nga bagweri kati nga basooka babayingiza mu basirikale balakwena abasajja balakwena nga basooka bakuba abasajja ba 11 nga basooka bakuba abasajja ba 11 kwolwo olutalo lwasooka bakwano bange bafa bali mu Kadogo bwafa bambi kati nga tunagenda 11 bajja bagiwa brief ekiro awe Kololo nga tenagenda kati nze naye senesibimanyi bagenda babayita eri ku kisaawe waggulu nze ndi ku byange eri ndi ku byange mugenda funga muzigo nokulaba batandise mugenda kwamula bagabe mundu mpya masasi bikibu bisumulula gruneti naye gune mugenda kusigala ndi kale brief emala okugira basi ziyingirawo saawa nga 5 ezekiro ezo peoples era zaffe twazisookeramu ziyingirawo wakati wali kintu kyonna kyotwala kabutiyo ponjo n'emundu yo n'amasasi ge babongedde nti 11 sibakolaki bagitwala lakwe nasooka agiraga omuliro kwolwo lwennyini 11 bali bawera abasirikale nga 8 naye kwolwo babakubamu abasirikale 405 kalas bafa ne babatwale babalete magamaga ne batwala Embaale yajjula abakazualite baki kyampaliriza nange afande yajja nanona nange ajja tugende banno bafudde ngekiri Embaale hospital baba kuba ne babakyajinga no bakyajinga nakwe ne bakuba ne babakyajinga ezija tugenda na afande Matayo Twagirimana afande Matayo Twagirimana oyo yanjagala nnyo kati bwe yanjagala nnyo yajja kati batuuka yomoyo yagamba nti gwe sigala yangamba sigala nangamba kolaki kati batuuka baleeta kampu nga tetunagenda emabega batuuka baleeta kampu wa Empererwe nga bakolayo detach kyokka no bakola detach nga wali ku gundi ku kizimbe ekiri ekiddako nga wewaffe naye saasobola kugendayo naye nga waliwo bannyinaze kati afanda ngamba kwanirako kuba nnyuko ne bamusetingira amanya biki naye nga asagala ate bandabe nga ate ngwe ndi ku detach bamanye nti wendi kati nanjagala atuuka kwana mwannyinaze kati nandifendinganga nnyo nga tutambula naye so wamuwa amanya nemuamanya nti omuwala bamita gundi mutaata we gundi data naye nebagenda ne bamuyita naye ate samugamba nti ate we waffe sakimubuulira kati tubeera mu gundi awo tubeera naye so mwagenda Embaale tuva Embaale bagikomyayo 11 kati nemudaba casualties twalwayo nnyo ne batukomya waliwo olukiiko lwali wano lugenda kutuula mwaka sikyagujjukira bulungi saabigenderangako nnyo batukomyawo kyenjukira yali atukulembera ebiseera ebyo ate yali gundi yali afande Ikondere yali akulira brigade eyo ebiseera ebyo olukiiko lwali lugenda kutuula lwa PTA kati PTA batuwa uniform kyalina obutolobojjo nga butolobojjo biri bimyufu okisiba bwoti kati bakukkiriza kulabika kweraga nnyo nga ne bwoba muganda omusanzi bakukkiriza kwogera naye batuleeta tukuume Kampala ono era tuddamu ati tumukuuma 11 ekomawo bamaze okuba 11 bwekomawo ate tebatuza wano tebatuza Kololo batuteeka Naggulu batukomya batani 2 11 ne 13 11 bagiteeka enaggulu 13 bagiteeka enabweru
tugamba bane tukomyewe Kampala omuntu awonye front biki tukomawo tukuma Kampala tumala okukuma Kampala olukiiko lutuula muno lwamalamu oba mwezi olwapiti mawanga gajja era ndowooza nga luno oluliwo twamala aga mwategedde yafadde ikondera ajja atusanga egundi yali brigade ya kamanda ndowooza yali akulira brigade eyo atusanga enaggulu agamba mwategedde nti tulinayo gye taati gye tulaga zikomawo peoples twabeera mu naggulu omwo okumala emyezi olukiiko ndowooza lwamala oba myezi oba gyali emeka sikyabijjukira birungi olukiiko lwe lwaggwa basi zikomawo basi bwe zikomawo batutikka batwetolooza muno mu Kampala twagenda okulaba ate tukute lwali lwaggulu tugenda nabwe tupiikinga gundi satinisi batalani yalimu bukadogo bungi yo yali ya bukadogo samanya oba yali agikulembe naye nga mwalimu obwana obwali businga obungi ne mu levels bwalimu naye nga ate satinisi bwalimu obwana bungi nga buto nno kumpi era yali ya bwana buto tugenda batwala mpaka Lira tebatuyingiza Lira tugenda tukayo basawa nga 10 sa 8 ku 9 awo Lira bafuna essomero limu tugenda wano abali babimanyi bagaino tugenze eggulu tutuuka eggulu tusomoka Kaluma abaga olw'eggulu tulese twakwata tukuterira kona kamudini awo simanya tukuterira tufune essomero limu eno Lira barracks tebatuteeka mu barracks Lira abagamba mwategede nti mwina gye mulaga naye abakulu baba babimanyi batuteeka ku ssomero tubeerawo ku ssomero ngirabu nga tufumbako twajja n'ebisepiki byaffe ebiki batatufumbawo emisana tufumba tebababuulira gye mulaga butuuka ekiro siba tulutandikako musibe ebyammwe ate okuva Erira awo tetwavaawo na mmotoka awo tutandika kutambuza bigere basi bwe zatuukaawo zatuleka zipakinga zikomawo e Kampala Lira byali ebiseera ebyo nga bikyali danger zone nnyo ngera muganda wange yagambye mwatuukanga awantu naye twajja n'emmotoka zaffe twali tulina emmotoka nga ziwotatanka nezidawodifu ezo biki ezintonotono basi bwe zakomawo kati ebintu ebisinga ebiro nemubipakira kuki kwezi mmotoka zetwalina zidawodifu netukola ki netandika okutambuza ebyo naye mugenda okutuuka mu ekkubo nga balisimamu ekinnya nemusooka temutema ebiti okukiziba nemukimala okukiziba emmotoka neziyitawo ate mugenda okudda enkeera ate nga babizibukuddewo nga eno kitulazewa tubeera muli gundi tutambula tutuuka ekonakiraka omusajja we yagambye babakubira ennyo amasasi tubeerawokko agamba nedda mmwe ate temugenda kitugu mu mudda wa Patongo ebiseera ebyo tulina afande ikondere yali gundi brigade commander waffe tutambula naye afande ikondere oyo naye gundi commanding officer waffe yali kamanda Kaweesa naye yafa noyo musajja wange nkyali naye Matayo Twagirimana yali musajja Munyarwanda yali azalibwa Kakoge side ze Kakoge twagiranga ne tugendayo waabwe nkyali naye akyaliyo ye kati yamala na lutalo lwe Rwanda sinatuuka we lwajjira kati nga lutalo lwe Rwanda terunabaalawo bajja wabeerawo olukiiko mukutano gwalirira kati ffe twali Kalongo tutuuka ekiti Patonga n'ogenda e Kalongo bagamba bakadogo bano batusumbuwa nnyo kola patrol tukoowa ate nga tusitula ebintu bingi olina okubeera n'eppeeke yo ku mugongo olina okubeera n'ekitiyo olina okubeera n'akasuuluulu olina okubeera omujasi oba olina okubeera nawe lwa nsonga bye bisimandaaki bwe mukampinga olina okusaba mu maaso mita 10 nga mukoze gundi yammwe kampu yammwe ate nga mumala bisaawa
mwabisayo eggulo limu ate enkya ne mugamba muveeyo noka katwatawanidde ki kati ebintu ebyo byonna nembeereyo nekatubeera noga ate nali mbadde nayingira amagye nga manyi malungi ate kati byakubonaabona kati natuukayo nembyejjusa tulwerayo tubeereyo embeera eninga naye mbutuufu wadde nayingira amagye nali setegekedde kintu kino ekintu kisaana omuntu nga wasalawo obanga owatta muntu nga bakunoonya bakuteeka ekkalabba nembeera eyo nembirowooza nembeera nga nendaliko birowooza kati tubeereeyo tubeera mu nsiko nga muganda wange oli tusanga ebiseera ebyo waliyo oyo gundi konyi yali yatandise konyi yali tanaba kutandika bulungi waliyo omusajja wali bamuyita kirama giriva bebaaliyo abalwanyi ngolola kwena aweddemu amaanyi era ngaoli bwagambye bebaaliyo abalwanyi bagiriva oyo yalina enviiri nga zakula alinga muzungu zagwena naye nga muddugavu ziri eno bwezi ngeoyo nga bebaali eyo naye kati ebiki bino byenajjamu najjamu nga sibiteeke nga tugenda kubeera mu Kampala ebintu byakunyumirwa nga sibitegeera bulungi nali manyi nga nabalaba nga mu uniform asitula emundu bamuwa ekitiibwa naate eri gye twagenda teri bantu osanga buyumba busiisira tuli mu nsiko osanga abantu n'omunyo talina balya bubi basula ndingaba nekiki kino kye nayingiramu kati mba ne mukwano gwange oyafe nga tugira nitunyumyamu nagamba ebintu bino biraba ebintu bino tebyagala kulowooza nnyo nga ndaba oluusi ngera nentulaawo nekubagiza naga tebyagala kulowooza nnyo ojja kufiira eno nga ngira nanzamu naŋŋumya netubeereeyo twabeera eggundi ne batugjayo ate netudda ekitugumu netubeere nga ekitugumu abasajja b'ogundi eyo bajagala nnyo balakisi eyo bagirumbanga nnyo simanyi lwaki tuba tulya kumakya sawa nga 11 12 olwokulya abasajja kuca masajja buuka twa limulimu abiri nowuli eno gavuga abasajja nga bagirumba kitugumu ne balumba kitugumu nga bajja bamalirivu baagala kuyingira balakisi naye nga waliwo akasozi ka hilltop ng'ate webali baagala nnyo okuyitiranga okujja ate nga wetwateeka emundu ez'amaanyi waliwo zi 14 zitiwetya basajja ne baagala okulumbanga kitugumu eyo kitugumu nebalemerera kitugumu batandika okuzimbawo ekisaawe ekyennyonyi neŋamba nali siteekeddwa kubiyenda mu magye nteeka okuddayo awaka nanga lenamalayo nawaka tebamanyi oba nafa oba ki nebagaa nedda nteeka okuddayo awaka ng'ate nsoma nzaala yakwejjusa nteeka okuddayo awaka olwo ntandise okukulakula mundoza mpeza emyaka ndoza nga 18 14 awo 13 awo nteeka okuddayo awaka mpulira bintamye nzija bazimba ekisaawe kati bazimba ekisaawe waliwo emundu zaali zikaddiye nga baagala bazireete bombo zibazikoleki baba bazikanika ebi122 kagamundu aganenenene basajja bajja bali baziko bali baganda bagamba naye mmanyi nze njagala kutoloka ebintu byeno bintamye tujja kutwala ku mizinga nga tugizaayo kumbe abajasi bagezi wano bagira wano nga mu kampu bavaayo bulungi emotoka nga batadde roadblock mu maaso nga baagala ki bajja bakyekinga bangwako we bangwako banzizaayo nali ku muzinga tukomawo ndi mu uniform ndoloseeyo mbagaze bino binta misijja bibeeramu banzizaayo ate nga enamba eyegenda bali bagimanyi kati ngwe nga bamanyira abajazi balingayo nga beetamiddwa naye nga talina kyakukola balingayo mweri bino ebintu mbutufu ati byete bisaana kubeeramu kale ate ebiseera ebyo simayo lwaki ebiseera ebyo byansobera abajasi abasinganga okubeera eri engulu
balinga bakusinga nnyo Baganda ate nga abeeri abalinga bacholi bakyate be babeeranga side zeno naye nga ate abantu abajasi abalinga engeyo mu batanize eyo nga basinga Baganda Banyankole baki naye nga tusinza kusangayo mujasi w'engulu oba babeekengera nga ate abeeri ab'engulu nga bayingidde mu majja tenga bebatekamu bosanga ng'ekasese bosanga ngawa naye nga abasinganga okubeera eyo engulu balinga Baganda Banyankole mu batani ezasingangamu abajasi oba ndowooza yali tactics yaabyo endowooza kalinga kakodyo nga basinganga okugundi eyo Baganda baki nga be basingayo banabeero diyo abayomba nti ffe batugamba bwe tumala training tugenda kuuma ku byalo kakati no bwe twamala bantwala ki kati ne tubeera eyo bamala bankwata banzizaayo afanda ngamba mumanyi abadde atoloka naye okumumalamu teri kuddamu kutoloka asoka nga basoka bamukuba emboko 50 5 ningaba pande munsonyiwe sikyaddamu kutoloka naganira 5 tulina okukuba emboko 50 bita byakusaaga mukwano gwoli afande yali mukwano gwange afande anga bagenda kukuba emboko 50 nengamba banange emboko 50 ngaye ayita abasirikale wali afande Matayo twali ku hilltop eyo ayita abasirikale nanga mukwate bana ne bantuulako n'ababiri ne bantuulako tugenda kuba kabina kokka 50 era bazinkuba 5 nesituka bajja abasirikale babiri omulala nayimirira n'omulala nayimirira eno bajja n'emboko oba bazisala ku ki ziri awo bajja n'emboko zirika tezikutuka nezikola ki onakuba nono nakuba mpaka 5 wegaggwayo banga tukuta nenga nyina nagasituka newala weni mpolampola nengenda mukasisira nembera mukasisira nendobooza bingi nenga banayi kati bito banasajja balasa n'okunzita lwaki obanzisa ettanzika nensooka nensumulula kaguluneti nenga kwati bankubidde ki nengasumulula nenga kati bino byakisiru kandekere luluba olundi kunditoloka nembeera omunga kinnumiza mugwemba nembalanga mukwano gwange nankuba emboko zino zonna etubeera kati olukuŋŋaana olujja bagaba bannayi abakulu ba gundi babayita bizibu ki bye musanze babayita wa babayita erira ebiseera ebyo gundi yali division commander tunyefunze David tunyefunze nange nzija n'omukulu gwe nali nescotinga mukulu oyo gundi Matayo twagirima tujja naye omukutano gwali gw'abakulu bagaba ekizibu kye tusanze eno Bakadogo batusumbuwa nnyo bukoowa butusumbuwa twagala tutukire mu budde naye abasirikale bakuuma time bagamba sawa 11 bo balwana ku makya era buzigenda okuwera 11 baba bakutuuseeko dda 10 baba batuuse ku kitundu naye gwe batomanyi nti batuuse baba batuuse baba bagala 10-12 fire etandike bo tebakulinda ate kunaaba mu maaso bo bakwagala tonna naaba mu maaso era obusajja twabugwangako eyo akalala kasuzemu ate bo balinga abasajja bagundi eyo nga basiru emundu bazisuza wamu bazifuna ku makya ekivula abantu babagwikirizanga nnyo ku makya nga tebagenda kwamula kugabana mundu bazisuza wamu kati fe twabugwangako nga tebonna zigabana kagenda okuduka ebyasi byatandise kati baga Kadogo bwe buzibu kati bagamba nti Kadogo bwe buzibu batukuŋŋaanya ffenna Bakadogo batuleetawa gundi batuleeta ebbombo ne bwana buno nga bungi tubutaddewa nga bungi ate bwafujju twalina fujjo batulese mu bbombo omwo ayaye nga Kadogo oyogerwako Kadogo batulogerwako ngate efujjo ngate lyalidike ate bamala okuwamba efujjo ne bagamba naye mukwendeze mbeera kati mweyise nga basiki kate ffe tulimanyire ate fujjo lyeri gundi lyerira eyowa
batuleta batukunganyiza ebbombo bombo bagenda okulaba wafunda batwala Embalala kale batwala Embalala musajja watu nali sisomanga konna kuma P1 wenayingirira amaje ngasoma P1 katubera Embalala batute kusoma emundu bazitujjeko buli kimu kyonna bakitujjeko Kajogo bali bwafujjo nnyo bukanyizaako kagala kutta Kadogo mwalimu Bukadogo bulala bamutemako omukono bakutemako okugulu bwokanyiza kagala kutemako okugulu nawe ofaanane ngakko era Bukadogo bukazolete nga bwafujjo nnyo bwomunyiza ayagala obeere mulema nga ye bali bafujjo ngera tufuba nnyo obugwege naye nga butemu nnyo buli okanyiza kagala kakuggyeko omukono ko tekakulinamu bwarafiki ayagala afuza naye ogutemeko ofaanane nga ye mufaanagane tubeera mu Kadogo Kadogo batubuulirira abane Bakadogo musome mujja kuki tubeere eyo mu Kadogo Embeera teyali nnyangu Bakadogo baali bangi nnyo baali asowana kubanga baali bangi Bakadogo twalinga oba kumpi ngalu obanga 10 obanga 3 kabangi naye ng'ebyendya ebyensula bamala kale ebyendya n'ebyensula bagezaako tulabirira naye nga Bakadogo tebawulira bakuwa omufaliso leero agutwala mu makenke gutunda yafunemu kyakulya bamuwa bulangiti gwe wosumagiramu enkiro agikusikako n'adduka n'agenda n'agitunda bagezaako tulabirira nga n'omusaala batuwa naye nga Bakadogo balina effujjo lingi ne bagezaako tukumakuma tudde mu mbeera ne tudda mu mbeera abamu badda mu mbeera abalala naye nga basigalirayo obwongo bwakyuka embeera gye baayitamu n'embeera gye yakuzibwamu emyaka 8 myaka 9 embeera gye bakuzibwamu n'embeera kwegamba si yabuntu ali awo takulabamu kyabuntu era okutta nga tekinaamu buzibu yakulaba nga gyewoba akasasi akakoko ngassa akakoko tubeera mu Kadogo awo nensoma kati mu Kadogo nsoma tekwali kwangu kujja mu Kadogo nsangayo Afende Katimbo Afende Katimbo tubeera mu Kadogo awo batugabira buli kimu ebyokulya kigana batudiza nga baagala tubeere abantu abalungi naye nga Bakadogo bo baali nga tebawulira bagamba balakisi yegundi makenke balakisi nene kati walimu ebitundu ebimu bisikosiko bwebityo bagamba mugende kusomera mweddireeyo mugundi mu kisiko nemwetuulireeyo abanga nembeereyo nekweganga mubeera mu gundi ndala nnyo ogera sawa ya kyamisana n'ogenda ne mumala okulya ate ne muddayo enkeera ne babanoonya Katimbo yali musajja Katimbo yali akumye Kadogo bulungi kale nga abakwasa kisa kati bagenda Afande Katimbo yali akulira Kadogo yali akulira Kadogo school kati Katimbo nga atukwasa kisa akwegamba nga yakatudde mu kutuzimba obwongo mpola kati bamala ebiseera Afande Katimbo bamukyusa baleeta omusajja Mbireba Ndema oyo bwe yajja n'agamba oli byabadde abafuga ebyokubakwasa ekisa nedda n'agamba nedda nze ebyokubakwasa ekisa ebyo temubimbuulira muzimanyi Kadogo bye biki n'agamba kati soke muddemu training atuzizaamu training awo tukoze training kati muleme kubyefuula kiba Kadogo simanyi Kadogo muli bajasi yesebo kati agenda okulaba abasajja atuliza mu training era bana baganya okuwulira naga nedda bana abasajja bano Bakadogo bamanyiira so training yali agala bateeka mu mbeera ekisirikale atefe nga twefudde tuli baana bamajje tuli basirikale tuli awo bwetutyo kwegamba nga Kadogo nga tebamanyi mukulu tebamanyi goba olyani nga tomubuulira lankazo
kati nga ebiseera ya Katimbo ng'akyaliwo kati mayo kuulira nti leero muzeeyi agenda wakaawe muzeeyi Museveni agenda wakaawe nga tugumba wali Makenke tugumba Makenke konvoyi ejja gototubuulira mu kkubo gwa nga teri ki muzeeyi ng'agamba Kadogo bange mubaleke Kadogo kiki asooka tumunyonyola ebizibu byaffe bande tusula bubi biki tulya bubi katumuyiza ebizibu biki kale muddeeyo Kadogo bange mbagala nnyo muddeeyo naye musome kwaki mubeerawo ne Makenke mujja kulwala siriimu biki nga tuddayo wayitawo ennaku ntono byetwayogeddeko nga babireeta nga babireeterawo nga babireetawo nga batugabira tulopye ow'omukulu tulya bubi akawunga kabibi Kadogo batwagala nnyo Kadogo batwagala nnyo bayizawe Kadogo bajagala nga batuliisa bulungi byennyanja nyama olw'omukaaga n'olwesande mulina okulya ku nyama olw'omukaaga n'olwesande mulina okulya ku ngege olw'omukaaga n'olwesande mulina okukyusa ku mmere mulina okulyako mulye ku ttooke mulye ku muceere mulye ku ki buli lunaku mulina okunywa amata Kadogo bajagala nnyo buli lunaku nga mulina kunywa amata baleetanga kimotoka kiramba ekyamata oba kibaleetangamu haafu kubanga bafumbanga gasepu kigamba naye nga bayiwa mu buugi baleetanga zikani bagabira abasomesa ne bagabira baki Kadogo bali bajagadde nnyo tekati omusajja oyo ajja mbireba ndema n'agamba byo bimweyisa sibirya nina edda nze sibijja kukola wange bireba ndema atufuukira awo atuziza mu training twabaganya okukyusa empisa akozemu screening aga njagala omuku mu ofiisi yange agwe nze gundi manya gundi ekimi okusoma obirabiwo oti byokusoma nze lwakubanga bandeeta wano nali saagala kale wano ndiwo obuweezi gaya nootinga wali gwe ebyokusoma mbadde njagala naye mbeera kye tuli munsi nnungi kale gwedda wali nga nootinga kale bano bona abagamba nti ebyokusoma tebaagala nagamba okay obagala ebyokusoma tebaagala twali tuli awo nagamba mugendewa babazeeyo ku training ne babatwala ku training ekabamba nze namugamba ebyokusoma nalebadde njagala naye nyinamu obulwadde bujja bungwira kale bungwira nimala ekiseera sigeze ku ssomero kinanze kati gwonaŋambuza walebadde oyagala ki nemuganze nalebadde njala nzireyo n'awaka kubanga nze bino si bye nali njagala nali saagala nakubeera byamagye nali saagala kubeera mu byamagye nalebadde nzirayo awaka kasita emirembe gyajja abantu awaka kati ebiseera ebyo nekyasinga ddala nnyo okunnuma nga nkyali mu Kadogo batukkirizanga ne tuddako awaka n'ogenda bwe natuukanga nzija awaka bwe najjanga awaka ndaba ate baganda bange be naleka awaka bo bagenze mu maaso awadde waliwo bano abamu basoma naye ngamba ab'oku kyalo be nalekanga ku kyalo nasanga mikwano gyange nga beekulaakulanyiza azimbyewo akayumba ke karuumu 2 buli kimu mwekiri olaba oyingirako kale nze bwe najjanga nkyali wa muganda wange akusuuza mu ddiiro nengamba kati naye erimu mu biseera ebyo twali tufuna mu Kadogo mu musaala twali tufuna aba 2,000 wazaali 2,200 byali nenga kati bannaye ndivaayo ddiini mutuufu nzije nange nzimbe kayumba obaali 2,500 omwaka ogwo wanze navaamu 9 navaamu magye 94 mwaka 9 awo 9 mu gumu awo bwebityo sente twali tufuna ntono kakati ngamba naye mubutuufu nali saana kubeera mu magye kanzireyo awaka nensaba ne bagaana nembeeramu nga nsoma nali nnyingidde kati mu biseera ebyo
nziramu era nsoma nali nyingide P7 nali maze n'okukola ebibuuzo waliwo dokita omu ajja abali basabye okuva mu magye basooka bawumuza abali bakaddiye abakooye biki abalimu nga kweli nga tebali mu mbeera nnungi mu kusookera ddala basooka kuwumuza ba unfit nga tali mu mbeera nnungi bebajjamu bamala okubajjamu ne bagamba tuzaako abalwadde nange nenzijjuza foomu nemanga tojja jijjuza nenzijjuza nenzitwala ku office nenziteekayo nemba nyonyola obuzibu bwange biki nalibadde neyongera n'amagye naye sisobola naye ng'ate nze okujjuza bifoomu ebyo kyomubutuufu obulwadde nabulina naye bwali tebuŋŋaana kubeera mu magye naye nagenda okulaba embeera gye ndimu nga amagye nali sobola kugenda nago mu maaso bannange bendeka ku kyalo ndaba bakulaakulana ate nzi mu magye komawo na kiyunifoomu nkyala ewa muganda wange nsula mu ddiiro ku makya ne bakuzuukuza zuuku katwale zuuku katutereze eddiiro nemaga kati mbe obeera ku yunifoomu obeera mu kiyunifoomu bakulaba nga ow'ebbeeyi toli wa bbeeyi naye kati mumagye nali saana kubeera musirikale nali saana kukola mulimu mulala nnyo kubanga musuubuzi nga nkola mirimu mirala nange nenfaananako nga bali nembeeraawo nga mbirowooza ndi mu Kadogo nsoma nembeera nebambuuza kati ate mu ebyokusoma kwokoze otya kati emisomo gy'owuyo oyise ogenda kuyita oyise obadde okola bulungi naye lwakubanga bulwadde bu nebagana nedda zinjagala kuddayo waka nenzijjuza foomu nali ndi awo nga liggundi zikomawo Sebyala Haruna foomu yo yakomyewo ogenda kuva mu magye nasanyuka bwe nasanyuka nga nkomawo nga batusiibula bwe batusiibula ebiseera ebyo batuwa emitwalo 15 gyali sente nyingi nno ebiseera ebyo kumala zaali sente nyingi ebiseera emitwalo 10 zaali nyingi batuwa emitwalo 15 okusinziira ku age gye walimu tezaali ku age mu bbanga eryo kwaye nali nfuna omusaala 12 zaali 25 ndowooza oba 25 weebityo naye nga zaali mu 25 awo kati bw'okuwa emitwalo 15 ng'obadde ofuna omusaala kati nali zisonzeddyo okuweza emitwalo 15 baziterana mu bbaasa nga batuleeta nawummulira muki nawummulira yebiseera yali mpigi kuba babimbuuzanga disitulikiti gye bavaamu anzinayogera bwogezi gundi nga sibimanyi nali mu Kampala nzinajjuzanga wavaawa nava kyalo mpereerwe nga banzijja obaleeta nawummulira mu mpigi nga nkomawo nga nsooka nkolaki nga mbeere wa muzeeyi wange awo naye kati muzeeyi waffe nga tanafa yalina ekibanja kye nakakololo eyo nga nkomawo nga mbeere wa muzeeyi wange nakakololo nga tubeera nga mutandika obulamu obwa civiliani kati ntandikiddewo abaciviliani bwe twakomawo batujajjase obusente bwe twakomawo nabo babasasudde babawadde tutandise okubaako ku bukyakazi ate kubanga nali sinawasa bayizawe okumanya nali muto nayingira mu magye saawasaayo mukazi era nenvaayo nga sinawasa era nabe abakazi nali mu Kadogo nga tubigenderako obujja twalowoozanga kawunga tulidde saawa mmeka kucyakala bukyakazi omumumbala twakyakalanga bukyakazi nenkomawo binakomawo ntandika amaka nga tonagenda ku maka wa ogambye emitwalo gine 15 nti zaali sente nyingi kululwo mu kiseera ekyo zaali zisobola kukola ki zaali zisobola okugulira ekibanja emitwalo 10 osobola okuzimbako emitwalo 15 ejo biseera ebyo wetwawummulira zaali sente nyingi kuba zaali sente nyingi nze nasobola okugulako ploti nagigula mu mpereero omwo nagulako ploti wannamasole wanze nzalibwa mu Kampala muno nagulako ka ploti yali futi 10 ku 10
Najigula emitwalo 15. Mpererwawo mbagambye wajimpima wano wana masoliko mperero primary school bojira bakirira yeyongere ngadda mu Kiteezi awo wajimpi mukona awo wali amakaga ajimba ate njigula emmanga ngadda ku mukaaga mbakakoza mutalawe nagula plot 10 najigula emitwalo 15. Ate binajigula emitwalo 15 plot njigula njiteekamu maama wange. Mama wange abeera nayo nze nzira ate mu kyalo eri. Kati bwe mbeera mu kyalo nendobo nakakololo lya muzeeyi bwe mbeera mu kyalo eyo ku ttaka lya muzeeyi nembeerayo ate sente z'okuzimba mu poloti eno ne zinnema. Naye nga maama yali alimirawo mu poloti eyo. Poloti eyo nzija ate nziramu njitunda. Najigula emitwalo 10 nzija njitunda 2 najitunda 2 gumu. Njitunda ate 2 gumu, njitunda ate obukadde 4. Mu 2 gumu awo. Twandi ate sente ezo ntizali nyingi. Sente zali nyingi. Kakati nzirayo ku kyalo. Bwe nzirayo ku kyalo ebyamagye mbyesonyiira ddala. Bangamba komawo ate banange bangamba banange binaleka mu Kadogo abamu basomera ddala. Akubanga ennaku zino sikyabala waliwo mukwano gyange basiima James tero basanga muno mu kibuga abamu ba major ba captain bani basekitoleko bangi betwali nabo nabeera n'okubeerabira bakulu kati bakulu era senga nange nalinga kale ngize naye nagenda okusanga sikye nali nyina okukola mu bwongo bwange. Nga tunagenda olina emyaka emeka? Kati mpeze emyaka 46. Kubanga bakadogo be n'akakyaza wano ng'olabika ng'omuto oli ayinza n'okulowooza nti olimba tewali Kadogo. Nali Kadogo. Omusajja talina wadde n'oluvi. Gaye kati nina emyaka 46 na mwana 48. Kwa nayingira nyina emyaka 11. Nembeerayo nenvayo noza naye mu 2 oba mu ebityo okuva munavaamu era nga ndi muto nga towansuubira. Kino ekitiibwa kino ekya sergeant okifunira wa kuba nakyo siwulidde. Ekya sergeant eyo bazigabanga mu magye. Omuntu akoze obulungi omulala bazifunanga ku lutalo. Ng'olina kukola ekintu kyokoze kati nze nagifuna nga nkyaliwa nga nkyali mu 11th battalion mukama wange nga tukuva eno ekitigumu sebagenda nga nninya saalinya lumu bagenda nga bakwongeza nasookera ku senior private va ku senior private odda ku lanzi kopolo va ku lanzi kopolo odda ku kopolo paka notuka ku ddala lya sergeant. Benajja nninya nentuuka ku ddala lya sergeant. Kakati nyine mbeera mugundi mu Kadogo omwo paka nempumula nenzira awaka. Bwe nzira awaka ntandika okukola emirimu gyange. Ndi musajja mulimi. Nentandika okulima tulima nakati tulima bwe tutyo naye nga abasajja abalala abalwanyi bakadogo je banyatera kituufu bunga bongambe bo bakadde ate bakaddiide ddala bo bakaddiide ddala naye balwa mbeera kati naye ngeri ate nze family ginali nvaamu kale teyali mbi nnyo family yanyamu ku ssente kyevude nagambe nti bonali netuka ekisera nengamba oba lwaki nava nayingira mu bintu bino nga nali sina bikola kubanga nalaba ate baganda bange bibo ate bo bakulakulana bazimbye bakola batya naye ate nga nze bwenzija sina kenyina nzija mu uniform nengamba nali sina kubeera musirikale mubutuufu nalina kukola mirimu mirala kati kino ekiseera nzireyo waka nange ntandika okukola ki emirimu egyange nenzirayo waka ntuuka awaka birimu tebyasobola kubeera byangu ngeri ginali manyidde embeera endala y'amagye ate embeera ya civilian ndala naye namala nengenda nga mpikinga mbeera z'abacivilian nenzibeeramu baganda bange betuzaalibwa nabo mutaata nabasangayo nga balima ne banga kati koze tandika naawe okulima bino tubirima ne tubitwala Kaleerwe tubitwala e Nakasero
tubutwala wa ojja kufuna sente ojja kukola ki ojja kubeera mu w'amaanyi era nange kirowoozo ky'amagye kyanvaamu mangu nentandika okubeera civilian awedde emirimu namala nenfuna omukyala afuna omukyala munyarwanda netubeera naye yali mukyala mulungi netuzaala omwana ne mukyala yali mukyakaze nnyo ate nga nze byokukyakala nali mbikooye engeri gye nali mu magye ng'ayagala tukyakale nga bukyakazi abakyala abanyala tebagala nnyo okukola bakuluusanya ate mututte mu kulima tebagala ng'ayagala sigundi bagala mbeera nnungi olina okubeera n'ente ng'abeera mu mbeera nnungi mukyala oyo nambonyabonya nnyo ne tubeera naye bambi mukazi wange nambonyabonya ayagala mintu tayagala byakola tubeera naye nga kusika muguwa ate nali mwagala nnyo paka twatuuka ne tulemererwa ekintu ekyo kinnemyo abantu ababeera n'abantu abo babaagala nnyo ne bakaabo babonyabonya naye tebabata anti omukyala balina ekirungi abakyala abanyarwanda abo kale bakyala balungi kubanga akwesa ekitiibwa anyirira ne bwoba omutute kuba twatambulanga naye nze nali musajja mukyakaze nnyo nali musajja mukyakaze omukyala omunyarwanda mutambula naye mutuuka ku kirabu kwanzi kirabu z'omu Kampala muno nze munakyakaliranga mu gundi ayagala nnyo mukyakaza bw'atuuka ayagala bintu bwemutuuka naye abo bali attractive nnyo abantu babaagala ne babatambudde ne bbaawe bamukwana kati akasajja kolina kaavu kakutambuza ku bigere oli apaakinga oli emmotoka namugoba kati jantugende kati ne baganda be bamugamba kati wafumbirwa ki wayonoona omusayi gwaffe kwega abanyarwanda balina egundi yaabwe tebagala nnyo okufumbira baganda era okuwasa omunyarwanda ng'oli mugagga oli mugagga ate olina omukolera supermarket omukoledde edduuka lyatunda busimu gwera tunuulira mu Kampala muno abakyala abanyarwanda batunda amasimu ngaago tebagala bintu bibabonyabonya bagala good life sizakuyiriba tomuza mu byakuyiriba era otuuka nga bagala mukutwalako nobeera nga byakwegayirira nyabo togenda era bamala ne bamuntwalako naddamu mukabira ye kyomukisa omulungi yanzalira omwana mulungi nnyo alinga munyarwanda yanzalira omwana omu yali azadde owokubiri mwokubiri naafa bwetwakyankalanira nga wakusika miguwa kwegayirira omuleetera kanona abanyarwanda balina akatale tebagala babonyabonya olina okubanga naawe owera si byakolaki nemukozaako mukolera buli kimu yani netulemagana kamala nanzalira omwana omu nemuta nemala nenfuna omukyala munyankole nayagala nnyo kabira ezo simanyirwa ongeri gye nabeera nnyo embalala nayagala nnyo kabira ezo bakyala balungi nenfuna omunyankole bambi nampa emirembe etubeera naye era kati mwinamu abaana 5 twazaala n'abalongo ndi Saalongo twazaala abaana omulenzi na muwala ndi Saalongo mulamba Katone Nakato naye Katone babiri naye obuzibu bwenfunyemu buli bumu kati embeera gye tuyitamu n'abaana abo mbeera nzibu mbale nvudde mabega nga mbakolerera kati n'ekirala sayagala nnyo okusabiriza nayagala nnyo nkompitinge ne basiviliani bano nkole nga sizemba kate kiki kubanga nagezaako kunoonya obuyambi mu gavumenti bagaana obumpa baŋŋamba mu gavumenti asikwewola program zaaliwo eza gavumenti naye nze obuzibu bwe nafunamu bwali bumu kati bwe nava mu magye nenzija n'akatabo kange kenawummulirako akatabo kange kano kenawummulirako mu magye
kinawumulyako kano ke katabo ke bakuwa ng'owumudde. Kati bwe nava mu magye ebyali mu katabo kano byonna ne mbifiisa ne ngamba bino programu z'amagye nzikoze eki zitadde kankole nga civilian nenfuna endagamuntu ebiseera by'endagamuntu we bijjira. Bino ebyali muno si bye nawandiisa ku ndagamuntu, nawandiisa by'omu kyalo nga civilian. Kubanga ebyomukyalo bye baali bamanyi ti manya gange bampitanga kizira Haruna. Ne ku kyalo kye bamanyi ne bazadde bange bamanyi ginateeka mu ndagamuntu. Kati programu z'amagye zigenda okujja bangamba leeta ndagamuntu yo ekwatagane n'akatabo kano tukusasule. Ngende Bombo katwalayo kana akatabo bagamba nawumula batekamu enamba eno mu kompyuta bangamba kituufu wali mujasi waffe naye endagamuntu gye wakola ndala ddira bino byoboteeka ku ndagamuntu tukusasule. Ne binzibuwalira. So wali ogenze Bombo ng'oyagala bino. Nga njagala bansasule. Nga njagala kunsasula. Bagenda okuteeka mu kompyuta. Ne banga kyusa bino. Twaga tumanye wa wooli. Kati watubulako ebbanga lyonna tukunoonye. Ebbanga lyonna tukunoonye. Watubulako tokyalabika mu sisitimu yaffe. Kyusa bino. Ku ndagamuntu oli mulala ate ne mu magye oli mulala. Kati bwe nava mu magye nga ndowooza ebyamagye biwedde kalo nensuula eri nenfuuka civilian awedde emirimu mu mannya gange oligino kubanga nga we nkugambye emabega mu kuyingira mu magye nadduka buddusi wakati bategeera nange gye ndaze. Singa wagenda n'amannya go bangi wano bempulira abaalina amannya ge baakyusakyusa nga bali mu nsiko eyo. Naate bano baagaana okumpa ssente lw'amannya gano. Bagagala nti gano kubanga bateeka gundi eno bagamba sente jujje ziri gratuity smile person biki byonna sente gwe ziri bate bagamba bwe ntwala endagamuntu ne bagaana. Kati alina okusalawo either agenda na kino oba agenda kati alina kyusa ndagamuntu nedda mu kino. Ekyo bakiŋŋamba sente gyezire. Kati nina kutwala certificate mukali nga wenfunye muganda wange ono ajja kunyambako ebintu ebyo tubigobeko. Naye nga mbigobyeko byonna ngenda okutuuka nga bagaa no zaayo amannya go tetumanyi wawooli. Kiba kituufu. Zaayo amannya go ge wakozesanga mu magye tukusasula esente zo. Kasita abantu bakumanyi kino ogamba kye kyakyukira eri. Kyakyukira eri kubanga nali neekwese. Nali muyeekera nga neekwese. Kaakati Mukama abadde anyambye nga mbadde nfunayo obusente obutonotono nga neekolera. Nensomesa omwana wange oyo omwana asooka kati ali agenze mu senior 6. N'omwana omulala owokubiri muwala ali mu senior 3. N'omwana owokusatu muwala agenda mu senior 1. N'abaana omulala ali mu P4. N'abalongo be basembayo bali mu P2. Naye obuzibu bwe mbadde nfunyemu school fees kasente k'okubongerayo bwe buzibu bwokka bwe mbadde nfunyemu. Naye nga mbadde okuva emabega mbadde ngezezzaako nasobola n'okuzimba akayumba nga neekolerera. Nenzimba akayumba kange ka ruumu 2 nimala nenkagazyako nenyongerako ruumu emu nga abaana bandeekaanira nga mweyongereyo eri. Naye kati obuzibu bwendabyemu mu gavumenti yaffe eno buli bwe buti. Tesobodde kulondola abaveterani bano kulaba kiki bakola bakola ki era beetagisa ki ekisobola okubayamba nga abaveterani. Kyendabyemu kale waliwo ebibiina ebizze. Ebibiina ebimu byajja ku kyalo kati nga bibisukuma tulinayo ekibiina ky'abaveterani.
mwaka waliwo mwaka ebiseera z'emyoga we zajjira batuleetera abaveterani sente ne bagamba buli veterani bagenda muwa miliyoni emu naye omuntu gwe bawa miliyoni emu mutuufu amaze emyaka nga 10 tasuzangako na mitwalo 10 mu nsawo tasuzangako na mitwalo 5 mu nsawo bamuwa miliyoni tiyekulaakulanye nindabira ddala nga ti ekyo bwali butwa bwennyini era bwe baazimuwa yanywanywe n'agulako kakiro k'ennyama n'akola ki kusomesebwa n'okubawa ekyokukola ne bagamba nti baveterani b'egindi mukola ki tife tulina projekiti yaffe tulima nakati ne batatukwasa sente ezo direct ne bazitwongera muki ne baziteeka mu kiri kye tukola kubanga bw'oddira omuntu omuyala n'omuwa ate kyagende yeekole tasobola tufu abanga yeeyozaako olwo projekiti endala yajja mukama waffe yagireetako mukama waffe afande sale yagireetako mu ggombolola y'Ebusukuma n'atugabirako enkoko ezo bwe yazitugabira baveterani abasinga balyandye bakola biki ndoza nze omu ku veterani yakuza ku bukoko obwo nembukuza hati nembutunda nenfunamuko kasente naye abasinga kalinawo sayinawo kulwana naye nga senga tebaba batwongedde ne batukumakuma baveterani ng'ekibiina twaliba tweyongera amaanyi ate kyaliba tekiyamba senga baba twagala kubanga era katabo kano bagamba tujja saawa yonna temugamba nti muwummudde wabula tubataddeko eriiso George kubanga mulina okukuuma nga bwe bawandika wano saawa yonna bwoli babazeewo obuzibu mugenze ku byalo muli bambasada baffe naye bambasada be batawaayo wadde n'ekikumi omwaka ne gugwako ne babeerawo be basukuma bambasada tebabalabirira naye bagamba nti obuzibu senga Uganda eri beeguddemu obuzibu pesoni temala okujjako abatawummula bulungi nze nawummula bulungi amabaati bagampa naye nali muyala nali muyonda nagatunda yomutuufu nagatunda nagano nempigi nga simayina kati bampadde amabaati kati nali bakuwadde amabaati bakuwadde nali zimbyo tolina buloka tolina wotandika bakuwadde amabaati tebakuwadde misumaali ziri sente wajja otuuka awaka tewalina kafaliso tolina iki kati twanyweranga mu kibuyu kyenalize nakyo olina okugulako omufaliso oguleko obulangiti oguleko akasepiki otandika okwegamba otandikira ddala kyali tekimala yali kwegamba ntandika oyanga omuntu bakuwadde ennyumba nga nitemulimu kyotandikirako ng'olina okugula ebyetaagisa bingi ate ng'ozze mu bulamu ate obulala nze ekyomukisa omulungi siringa abo baveterani abalala bambi abamu baatuukanga ewaabwe batundawo yalabika yafiirwa ddala mu magye naye nze waffe nasanga weewali ng'abamu bawambawo naye abantu abo tebasobola balondoola kyembadde nze nga kati nga bwenfunye omukisa nenjja ku kyensaba gavumenti yaffe baveterani eddemu ebalondoole veterani Busukuma tulina mu baveterani bameka tulina mu baveterani 20 batunoonya naye bwekaggwa tebaddamu tulaba tubisaba ne babisuubiza ne bagamba nti bagenda bawa mwalisimbyewo nakakongo nti ku luno nga tekinnaba abasajja bali bagezigezi nnyo fayiro bazijjuza ne bamala kalulu olugwa basuula muli era tuba ku mwanjo nnyo baveterani babusukuma bitu babireeta kisoda ne tumunywa biki byonna ne batugamba nti kati mulabiseeko muli bantu naye kalulu olugwa tebaddamu tulaba era tulinda myaka 5 mirala BOBIWINE amala bayuuya agamba kati baveterani bengenda okukola nabo nedda naye kirungi baveterani bakuumye empisa era kyo tukyebaliza Mukama baveterani bakuumye nnyo empisa miyaga gizze mingi nnyo tubyeyo mu byalo olina kusuubiza ensi n'eggulu
eba veteran tebayuze era mukubira omulanga mukama waffe Museveni ba veteran addemu atunulemu kubanga abasajja abatraining obulungi n'obaleka n'obasuula eyo ng'ekisasiro bannaye ndaba obulabe bw'amaanyi basajja bali eyo bayala mutufu abasajja bayala ng'ate bannaye omuntu omuyala mwangu nnyo okulimbalimba muzeeyi mukama waffe alowooza nti baveteran bakadde oba si bakadde basajja bakyasobola obulungi nnyo okuba ekyasi ate nga balina obukugu bw'amaanyi naye abasudde n'abeerabira ddala bali eyo basirise ng'omusajja bwakunyonyodde yalwana wano n'alwana wano naye omusajja n'abeera eyo n'agamba waayi nalwana kankole ki kankuume gavumenti yaffe kubanga ffe twagireeta omusajja nabakuvuma naddala abasajja bannaye abasajja ba nuupu bakambwe nnyo bakambwe nuupu bakambwe daba bano batuleetera omusajja talina nakyalya kale daba embweno talina nakalyalyawo nkaddeawo Museveni ki akuyambye ki n'obwana bwo buno obusulanja babugoba enkya ku masomero ti walwana kati walwanira ki gwe walwanira ki yemwe mwakireeta ekintu kyammwe katukivuge nebagaba bannange ekintu twakireeta twayerali twasuubira kirala naffe twafuna kirala naye nga baveterani bali badde bakumwakumwa gye bali wonna bambi veteran naye n'atambula mu kkubo watavuze emmotoka ya bbeeyi watakoze eki ninabakati n'akapikipiki ngaako nagamba banaye buli veterani waali kankamuwadde nga kirabo naye alabikeko ng'omuntu kabenga akasiimo netujjukirwako buli veterani gyali atambuleko ki ng'omuntu bagambe tewayi bo baba batwagala batulaba mangu naye mu finance batwerabira baba batwagala baveterani gyegindi gye bali n'abeegulu gye bali era bakuyita ku lukalala wano bakunoonya wonna wooli ne bakulaba kale obugambo obusembayo neyanziza nnyo okundeeta ku UBC television bali veterani bannanga abampuliriza n'abandaba eyo nga bwe twafunye omusajja wa Katonda oyo bayamulonze bulonzi nane simanyi nti ndituukako ne wano mbaddeyo mbonaabona kati wuli ampadde n'amagezi tisente zange gye ziri era ngambye agenda kunondoola ndabike nga nfuna sente zange zonna naye nga baveterani gye bali bambye ennaku yabakwatako bali eyo talina kyakulya nkeesa lukya njala eri eyo balumira eyo baavu mu butuufu omusajja yaze n'agamba funa omutwalo gukutwala ku UBC veterani mu butuufu nga talinaamu na mutwalo mu nsawo kati wabuliddwa omutwalo ekitegeezi kyemisana talya nekyeggulo talya ate bagamba bwe bayisa wano budget bagamba omuntu omwavu ennyo wano mu Uganda nti alina okufuna omutwalo bwe babalirira omuntu awasembayo kuba omwavu mu Uganda nti alina kubaamu n'omutwalo gwa ssente mu nsawo ate nga kizibu be baveterani baffe abalwana bambi babonaabona bajjukirwe si kujjukirwako mu biseera byakalulu olwo bajjukirirwe ddala balina abaana bazadde abaana kati abaana abo bakuze kati omwana agenda kunatunulya taata we yagamba nti yaleeta gavumenti ya Museveni kuba kati mutabani wange ayingidde emyaka 2 ayingidde senior 6 ayingidde emyaka 2 alatunulira nze taata we mugamba nze naleeta gavumenti ya Museveni naye akulaba obuki oli mwavu kati tolina ssente kyokka ate kati ye omwana akulidde ate ku mulembe gwa Museveni mulembe mulungi abantu beeyagala kati ate wazeewo omuyaga oguze kati ogwa nuupu gubaagala nyaabo gubalimbalimba kati taata we yalwana yafuna ki kwaki temujja ffe ewaffe ngate nga nze nali badde mugana edda mwana gwe oli mwana wange ffe twala nituleeta gavumenti eno munyweze ekintu kino nze ne mba nfuddewo gavumenti yaffe esigale ng'egenda mu maaso amanya Sebyala Haruna Kadogo
kizira Haruna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.